Wow, tujide kompewo nga gaveva na iragalaga nti omulamuzi Lydia Mugambe asibidwa emyaka 6 n'emyezi 4 kooti ya Bungereza. Kale gegamu kitigwe tugenda okutuusako nkwebaza okulaba Bukedde TV. Katonda yibazibwa kuumi nze kuteesa Jojo ya Muzi ne memba mulungi katandike na bikulu ebigalemu. Abafamili ya BMK beddize mali aba mu butongole wakati mu Bonkenke bakifeesa abakubi bakwatiddwa. Bayingira mu nyumba ye nayingira mu fridge. Ababoda boda bokeze ennyumba y'omukazi gwe barumiza okudumira ababako piki zaabwe. Bimubbi ali kujja naye asitule fridge afulume bebalabidde omukazi naye ng'ava mu fridge. Okuza olunaku lwa bannamawulire beeraliikirivu olw'obukuumi ng'akalulu ka 2026 kakubye koodi. Ke kadde okutandika okwengeginga ne gavumenti. Ejjira PDF Lisa agambye okuba omu ku bayeekera abalumbye ekkomera e Kasese. Njagalira okwongera okubagumya nti embeera eri mu nteeko. Webali nnyo okulaba Bukedde TV 1 mu bujjuvu tandise n'abaana ba BMK kyaddaaki bafunye ku buweerero bwe bakwasiddwa ebizimbe byabwe wakati mu bukuumi nga bino bibadde byatwalibwa abaana b'omugagga Godfrey Kirumira okuli Brenda Kirumira ne Gideon Kirumira. Bino bibadde buziga mu division y'e Makindye wano mu Kampala. Kulwa kubira week eno ganali ku twakulaga okwelula empenda ku bizimbe bikanirwa family ya BMK ne Mugagga Godfrey Kirumira ebisangibwe buziga okulambika polote bidi okuli ebizimbe ebyakalina poro arasi wa Kampala jine muhindi yategeeza nti enjuyi zombi za kusinkana week eno engeri gibali aboluganda okugunjira obutakanya ekintu ekitakoleddwa naye obudde butuuka ne mutuula nga family ne mubusootinga ne mukwatagana katilira abaana ba BMK arasi wa Kampala jine muhindo omyoka Fatuma Katongole ne polisi ngedumira DPC Kalabagala Emmanuel Mafundu bakadde kutoa mu kino okutekisa ekiragiro kya kooti nkola basanze akisera akazibwa bagabukira bakifeese bwe bavudde mu mbira batandika okuba buli abaddewo amayinja ne bibuluka nga buli omo avudde omisini n'abamu okutegula emmotoka zaabwe ekitataganyiza ekkubo nga ne ositi bamutaliza Brenda Kirumira bakasusa amayinja ne osuuyo bamukubiddemu yebigwedde nga olw'omwana w'essomero akuseddwa era nga amayinja geeyongedde okwesuza ngava mu bizimbe waggulu ekireesewo omukenke naddala abaana ba BMK abatuuse n'okwebuza kibagenda okola. David, tekikola kwogerera. Neno omwana w'essomero wuyo bamukubye ali awo. Bakubye omwana w'essomero ne osabiridde omwana w'essomero gwe bakubye. N'oluguudo baalusazeeko bakuba buli muntu ayita mu luguudo naffe twasembedde eno twavudde eri ne tubeera nti tuliko wala. Oyo Brenda obwedda alagira bakifeesi be nga batukuba amayinja tebatukkiradde okuyimirira wali. Polisi yongera basajja bayo buli kanyomero wonna ekirije kubadde kuyingira bizimbe n'abaana ba BMK wakati mu bukuumi. Bwatuse mu Darasi Muhindo ategeeza nti bakatula enfunda nnya nga boogerezegana n'Omugagga Godfrey Kirumira okulaba nga bafuna engeri y'okuteesa okumaliriza ensonga eno ekigaanira ayogedde naye ku makya n'amugamba okujja bakifeese mu bizimbe bino gye byagweredde ng'okugerezeganya kugaanye era njogedde naye ku makya ng'amwegayirira nti bakifeese abali mu kizimbe waggulu baveeyo. Njogedde ne mwami Kirumira ng'amusaba nti bakifeese abali waggulu baveeyo lwakuba babadde bakanyiga amayinja nga bagakanyugira baana ba BMK. Ono lwasomye ekiragiro kya kooti era n'alambulula ku kye balina okukola n'abasaba batagiza kulinnya kigera mu kitondo ekitali kyabwe naddala awalambe nga badde mu kubeera ewaabwe awatali kutataganyizibwa kwonna. Saveya Kalike yamaakinga obupenti bubwo obukyaliwo mu bulaba bwe yamaakinga lwe twali tuli wano temusuka obwo bumakingi ne muddeeri musigale wano mu ploti eyammwe eya
eya plot 44 ate order etegeeza nti oli talina kubatawanya fire to possession. Kyokka badde bemulugunyiza ku bukubi obutamala harasi abategeeza nti poliisi egenda kubakuba n'abasaba obutawanyisiganya bigambo n'abali ku ludda olulala. Poliisi egenda bakuba bisigale saidi yammwe ne bali basigale saidi yammwe ate n'ekirala kyembasaba temubakanyugira bigambo mumpulidde. Abaana ba BMK abakulembedde Muhajati Adija Kibirigi ne Pulida George Muhanji basimya arasi n'abakulembeze olw'abalwanidi ne bennyamira olw'abayita baganda baabwe bamayinja. RCC ne ttiimu ne poliisi byonna bye batukoledde tusiimye nnyo tusiimidde ddala naye tuli bennyamivu nnyo abantu abagamba nti bafamire yaffe tuli nabo ne babeera nga balimba naye ng'ate batukuba amayinjo bali mu tugoba mu propate yaffe abamwami Kirumira era omukyala n'atuuka n'okugamba ne ploti 44 era ne bwe banaagituba tetujja gitwala. N'ekyomukisa omulungi poliisi ekozesa obuvunaanyizibwa bwayo ne RCC ne batuzza muno naye ng'embeera bweri tujja kugezaako tusabe poliisi etuwe obukuumi kubanga poliisi erina obuyinza obukuuma abantu n'ebintu byabwe. Ode esomeddwa nkakasa nti aba 44 basigale mu 44 n'aba 46 basigale mu 46 mpaka omusango we gunaasaliwo. Nange nnyongera okwebaza embeera nga bwebadde naye era nsaba tubeere nga tufuna obukuumi okuva ku poliisi. We are not ready to go the other side okujjako bo nga batulungi. Bino bedda bigenda maaso nga olw'obulira Kirumira ne mwanyina Gideon Kirumira nga beetalira ku bizimbe waggulu nga luwo n'abooleza arasise ebigambo ngeno basome ekiragiro kya kooti. David Sikayombya yakusakidde gulen ku Lwabukere TV. Ate omulamuzi wa kooti y'ekibiina ky'amawanga amagatte Munnayuganda Lilian Mugambe kooti y'Ebungereza emusibye emyaka 6 n'emyezi 4 oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango gw'okukusa omuwala n'amutwala Ebungereza akole obwayaaya. Bino bibadde mu kooti ya Oxford Crown Court. Kididde okuwuliriza omusango guno ogwaliwo omwezi ogwokubiri n'ogwokusatu omwaka guno. Misango gye bamusingisiza kuliko okwekuba n'okumenya amateeka g'okuyingiza abantu mu Bungereza, okufuna omuntu okukola emirimu emikake oba egy'obuddu, okutiisatiisa omujulizi n'okwekubaana okuteekateeka okutambuza omuntu n'amutwala e Bungereza n'ekigendererwa eky'okumunyonyonta. Kigambibwa nti bino byaliwo nga 10 omwezi ogwokubiri omwaka ogwedde. Poliisi mu bitundu bya Thames Valley byafuna okwemulugunya nti waliwo omuwala yali akumibwa mu buwambe. Omulamuzi Mugambe we yali asula mu Blasnells mu Drive e Kedlington. Okunoonyereza kwakolebwa okwalaze nti omulamuzi yafunira omuwala visa akola obwayaaya mu bukyamu e Bungereza. Kigambibwa nti bino yabikola n'amyuka omubaka wa Uganda e Bungereza John Mugerwa ng'ono ye teyakwatibwa kuba amateeka tegakkiriza kukwata bakiise ab'amawanga amalala. Kale byebiri e Bungereza. Ate we tuvaayo ne tukomawo abagambibwa okuba abavuzi ba bodaboda bookeza ennyumba y'omukazi gwe balumiriza okuduumira ekibinja ky'ababakuba obuyondo ne babanyagako pikipiki zaabwe. Kididde obunyazi obukoleddwa ku pikipiki akuuma akalondoola ne kabatuusa ku nnyumba y'omukazi ono e Mbale. Omukazi agambibwa okugoba mu makanasalo okugafuna empuku y'ababbi bakolagana nawo akibudde ka bodaboda abadde tebasaleka ku musale bazizza amaka gano okuzaamusamu kiri ekikesizibwa leero nga kigambibwa nti mubadde mu pikipiki gye bazze balondole yabiddwa ku munaabwe nga beeyambisa akuuma akalondoola ne bagiteekera omuliro. Amaka gano gasangibwa ku kyalo Green Pass Kimusoto mu kibuga ky'Embale. Ssentebe wa Erosi wano Masaba John atutudde ebibaddewo. Essaawa 8 z'ekiro aliwo baboda bampise waliwo obuzibu mu kitundu kiki kyenyini bagala aliwo ababbi kiki ne bagireesa mu kitundu kyo nange nenyimuka okutuuka banange ndaba bano na boda bajudde wano abapya simbamanyi siba ku kitundu kino naye mbabuuza kiki kyenyini agamba nti piki byaffe bakibye eri muli ekituufu nange nengende naye nga mweri agasseko nti olaba busa 10 n'adduka nga kigambibwa nti abadde omukubabinga wano abodaboda ne bayira ekifo kyonna amafuta wabula ssente bye nafulumya abaana n'abatwala ewuwe engamba mumbi mwenyini ali wano engamba muba afulumye
alinyidde wakuli kubundi kuolo nagenda natuka nagenda nepitwe muno kati sera kyenyewe jenga bagala ne banonya petroli mbagala kocha enju nenga abana ge bali mu nyumba abana nga bali kukaba nefuluma abana enga ne batwale wange polisi azekire kino je omukyala agambye okuliramu ababbi era nanyini nyumba polisi netuuka nejayo ate omukyala naye negende nayo mwenyini maka abo nga bwe baze ne bayingira mu nyumba kati bwe bayingidde mu nyumba ye nayingira mu friji nekwekamu kati kati bakute bayuweko petrol ku nyumba nga bali kuyokya kati we yawulidde ng'ennyumba eri kujja nga oli mubbi ali kujja naye asitule friji afulume bwe balabidde omukazi naye ng'ava mu friji ng'adduka emisinde bye bamukwatidde abwene bamukubye bubi nnyo. Ssentebe agamba nti omukyala badde akolagana n'ababbi era nga olumu yakulabako kyokka yena agifuula mpalana. Tubadde tubulira bagamba nti akolagana n'ababbi omu namuyita ne muwoninga n'agamba nti kyamaani bali kumpalana naye nga tutuwulira nti kiki babagaleeta wano. Neka tulunga bomanyi by'amateeka olina okunoonya okwatireko lyokoti tutwala omuntu ku mateeka. Bava bitayitasi nanyini maka gano ng'omukazi yagamugobamu agambye nti afunye essimu ku saa 12 ez'ekumakya nga bamutegeeza nti amaka ge bagookeza. Wano twafunamu obukanganya n'omukasi nemuleka mu maka nze nembeerako abantu balala kati kibadde saawa 12 ne bankubira simu ne bangamba amakako abateeseko omuliro. Agambye nti bamubuulidde nti mukazi we akolagana n'ababbi wabula nga bagookeza tebamanyiddwa. Tufisanze nga amaka gange kaliko omuliro nembuuzeko banayiba ne bangamba omukasi akolagana n'ababbi omukasi bamukuudde omutwala ku polisi abantu bakuma mabeka ne bateekwa ennyumba omuliro abantu babateesewo omuliro ennyumba tebabamanyi. N'abakyala b'ekitundu Sikovia Nabiri avumirira ekikolwa kya mukyala munnabo okulagana n'ababbi ne bakuba bodaboda obuyondo. Wadde tusuubira mu basajja n'ekigenza okulabika nga naffe abakyala bamu abakuba abaana baffe b'amapikipiki obuyondo. Agambye nti mu nnyumba eno basanzemu pikipiki 3 n'enamba zazo zokka ababodaboda abazzi bagenze nazo. Basanzeemu pikipiki 3 n'enamba puleti zaamu. Faizo Kiza yakusakidde guno ku Lwakede TV. Bo bannamawulire bajjukiza gavumenti okwekuba mu ttooki ku ngeri gyekuttemu eddembe lyabwe erize lityoboolwa naddala ng'akalulu ka 2026 kabindabinda. Basinzidde ku mukolo oguteekeddwa abagasaka ku paalamenti okwefumiitiriza ku ddembe lyabwe n'embeera mwe bakolera. Ng'ensi yonna eteekera okuza olunaku lw'eddembe lya bannamawulire lukwatibwa nga buli lunaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano leero bannamawulire bakuŋŋaanidde ku paalamenti okwefumiitiriza ku ddembe lyabwe n'embeera bwe bakolerera bikanga tewoomya tooke. Omukolo guguddwa obunampala wa gavumenti Denis Samson Obuwa ategeeza nti bwe wakyalo ebisoomooza eddembe lya bannamawulire embeera eriyadiyalireko mu biro bino bw'ogeraganya ne gavumenti ezasooka. One of our former presidents is quoted to have said there is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech. And I believe if he was still the one pretending over the country by the time I entered, and I found my good brother, the Honorable Semuju, on the floor, I do not know whether his right after speech would be guaranteed. But this is the journey where we are coming from. Obwalazo bweta bweko kuba mutooki okulaba Uganda weetuse mu kuteekesa enkola mu ddembe lya bannamawulire nga bwerirambikidwa mu ssemateeka wa Uganda. You see where we have done well, where we have not done well, and collectively come up with your way forward. Abakulira mu kuti ky'abamawulire ne bannamawulire abaganyuka balaze okutya ti eddembe lya bannamawulire lyolekedde okulinyirirwa ebitagambika mu kalulu ka 2026 singa gavumenti tefaayo kunogera embeera eyaliwo mu kalulu k'ekampe North eddagala aby'okwita gye baligita bannamawulire emiggo. So abamawulire temulowooza nti mmwe lunaku mulowooza nti bakuba bannabyabufuzi nabeesimbyewo Kawempe yabawako ekyokuyiga nti nammwe mugenda kuwa kuba teriyo ku ripootinga ebi balina bikola mu nzikiza. Gwe olowooza abajja ati lwaki bakweka feesi nga bakuba. Nze meeya wange yakatandika okuddamu okutambula ow'ekira. The most recent elections that we had in Kawempe, where you saw yourself
journalists being beaten by men in uniform. For now, you're suffocating us. The day we will lose that freedom to express ourselves entirely, I worry what is going to become of this country. Banamuli bwe batyo bavudde n'eddoboozi nga bagala wabeewo okutegeerekana wakati wa byonna by'okwerinda ng'akalukabira bino kakati kannatuuka. Ngozi mu buntu ffenna tewali asobola kwewala munne, buli omu yeetaaga munne, naye tutuule tulabe buli omu ayinza atya okukola nga tayingidde mu space ya munne. Ndoza ky'ekisinga ekituufu kye kirina okuba nga kikolewa mu kaseera kano. Pulezidenti w'ekibiina ekitaba Namuli abagasika ku palamenti Saamuyi Bannamugabye alambise ebisaanye okutunula mu bannamawulire okweyagalira mu mulimu gwabwe. Tulowooza nti ke kadde okutandika okwengeginga ne gavumenti kw'ossa n'ebitongole ebikuumaddembe okulaba butya bannamawulire bwe bagenda okukolamu emirimu gyabwe naddala mu kaluka 2026. Akulira oludda olwawula gavumenti gy'olesa ennyo mu kugala omukolo guno avumiridde omuze gw'okutulugunya bannamawulire. Ensangi zino munnamawulire takyeyagalira mu mulimu gwe. Ku lwaki bannamawulire kati nabo baafuuka kimpe enkyekubiri. Ennaku zino kati bakuba justify abali mu opposition ne bannamawulire ne babagwira ne babakuba mizibu ng'omuntu omulabira ddala munnamawulire akutte kamera ayambadde press jacket n'ebirala byonna n'okubira ddala oyo. Kitegeeza nti kakati bannamawulire bafuuse target. Lwaki? Lwakulaga linefujjo erikolebwa bamukwata mundu. Ewo beejidde ng'ekitongole Human Rights Network for Journalists Uganda efulumizza alipoota eraze nti bannamawulire 10 be batuulibwa eddembe omwaka oguwedde wakudde omwedde gwakendedde okuva ku 12 mwaka gwa 2023. Alipoota eraze nti ekitongole kya poliisi ekyanywedde akenda okutulugunya bannamawulire n'emisango 68. Era nga bulijjo ne leero poliisi yesinze okukola ebikolwa ku bannamawulire, ekyo kyennyamiza nnyo okuba nti poliisi tekyusa. Kuba eno lipoota ya mulundi gwa 16 emirundi 15 gye twetufulumyamu alipoota era poliisi yebadde esinga. Mu kutongoza alipoota Robert Sempala akulira HRN yasabye wasibwewo akakiiko bannamawulire bafune obwenkanya. Emisango 631 misango mingi nga tegikendedde nako. Ekisinza okukendera mu myaka 5 egyakayita bibadde ebikolobero 94. Ebyo ebikolobero biba bingi nnyo naddala omwaka ogutali mu kulonda. Naye nga tulina okutya nti mu kulonda biyinza okusajjuka era mu ngeri wano wetuyitira palamenti eveeyo kwaganya ebirowoozo kwa alipoota bweziti eyiteeke ku nninga bekikwatako okunyonyola engeri gye bagenda okukendeezaamu ebikolobero bino n'engeri gye bagenda okuvunaanamu abo abakola ebikolobero si kubasiisiriza kazigo. Fred Kajobe ne Shamshad Nalija bakusakidde eggulu eno Lwawokedde TV. Mwebale bannaffe katusubire nti omulango ogwo gutuuse eri bekikwatako era wanaabaawo ebinogerwa eddagala ntusobola okutambuza emirimu gyaffe obulungi. Maleje lya UPDF lisi agamba okuba omuyeekera omu kwabo abalumbye ekkomera lya gavumenti erya Ibuga erisangibwa e Kasese kiddidde abatuuze okwekengera abantu be batamanyi mu kitundu kyabwe. Eggye lya UPDF lisi omu ku bagambi b'okuba abayeekera abalumbye ekkomera lya gavumenti erya Ibuga prison erisangibwa ku kyalo Ibuga mu ggombolo Iswamba e Kasese. Bino okuba olwo abatuuze abakubidde aba UPDF amasemo ku bantu bala mu kitundu kyabwe nga tebamanyiddwa. Omu ku balayo abasajja bano Rogers Musinguzi agambye nti yabadde essalamu n'ekitundu ly'akawungeezi ng'agenda mu kabuga k'ebbulamu ne balaba abantu be batamanyi ne babulira sitibwa bw'ekyalo n'abatemeza ku byokwerinda. Nintuka mukubo ndaba abantu bali mabbali nabambadde ebiddugavu nindekengera ninkulera munnange essimu neiba nangamba gwe babeereko kankubira ekyeimaani. Ono tulengera abasajja bano bali batambulira ku pikipiki bakola olukiiko ono ne bakisa okulekera ekkomera ery'Ibuga. Amagye bwegazi ne gabasalako nga mu kubayimiriza omu nagyejjambiya atuma abajaase. Basirikale bali nibayimiriza epiki eyo piki nekube koona nezire mabega neddamu nekomawo naga nga esinga omuliro nga yagala kuyimirira oba abadde tayagala kuyimirira kati bono bamusongamu emundu namugamba yimirira kati omwana wekuyimirira yazze nga yayagala kuyimirira ono yabadde atudde ku piki n'avaako n'abuukira omusirikale n'amutema. Stephen Chimya sintibwere sesooka ow'ekyalo Ibuga alambuludde obunkenke bwe babaddeko. So ezindi group tezikazookere. Nicyo ndikusabira government ekintu kino takitwara ize
Already Speaker Reverend J. Wallace yakisize byabaddewo n'agamba nti omukavuko eyatidde abadde agezaako okutema omujaasi wa PDF ku mutwe. Baagala okwagala okuyingira mu prison ne batema omusirikale waffe omukisa omulungi naye n'abadde yadde mulwanyi muruufu n'abeetaasaako abawala be badde nabo baluza ne badduka. Omujaasi wa PDF yasimatusa mu kiseera kino ne mu kujjanjabibwa mu ddwaliro Kaveera Center 3. Reverend Wallace agenda ebyokwina binyiziddwa n'asaba abatuuze babiri bakakkamo. Ne buno watandise okujjamu naye njagalira okwongera okubagumya nti embeera eri mu nteeko abakuumaddembe bwe bali wonna we beetaagisa okubeera. Gilbert Muhanguze yakusakidde guno ku Bukedde TV. Kale katumbulemu katono tukyadda n'amalala tovaawo. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. For God and my country. Gavumenti etongozza okuzimba enguudo za kilomita 15 e Kamwenge za kusitula obulambuzi. Kulikayo mu kumulamoko malala gavumenti etongozza okutandika okuzimba enguudo eziyunga ebifo 3 awakuumibwa ababundabunda n'ekkuumiro ly'ebisolo ery'Ekibaale. Enguudo zino ziwerako kilomita 15 nga Ssaabaminisita Rubina Nabbanja yakiikiridde President Museveni. Enguudo ezigenda okubwako kolansi ziweza kilomita 15 okuva Ekinjojo, Mbwezi, Lwamwanja, Kahunge, Empale Bweze nga wagattako kilomita 20 mu kabuga ka Mwenge, Kyenjojo ne Kyegeegwa. Oluguudo n'ekibiina kirere mu kiyama okulukola mu kisanja kya 226 Mugomo. Ssaabaminisita Rubina Nabbanja yakiikirira President Museveni mu kutongoza okuzimba oluguudo luno ebwezi mu disitulikiti ya Mwenge. For God and my country. Oluguudo singa luzimbibwa lwakuyambako okutumbula ebyobulambuzi mu kitundu kino Bukama bwa Tooro nga luyunga Kibale National Park erimu ku makuumiro g'ebisolo mu kitundu kino nga kiyingiza abalambuzi bitundu 6 ku balambuzi abayingira mu ggwanga. 10 out of the 12 national parks are in the western region. The 2 proposed routes are adjacent to Kibale National Park and contribute to the development of tourism in the region, accounting for about 6% of the total number of tourists in Uganda. Islamic Development Bank ilutaddemu ensimbi nga lwakuzimbibwa Arab Contractors. Minisita omubeezi w'emirimu Sekiro atangaza lwaki olugulu lw'Emityana Mubende lutambula mpola n'ategeeza nti ssente eziluzimba bwe zaafunise. Prime Minister, I can confirm to you the money entered the Minister of Works account just last night. Ategeeza nti alina lipooti ziraga nti ssente nnyingi ezigenda ku nguudo za disitulikiti naye nga zibulankanyizibwa era bazibulankanya agenda kubaguma mu bwala. The money hits the account of the district, the 1 billion. Sente zikishika mu district. They take all that money and put in one petrol station. Then the district engineer and the chief administrative officer withdraw that money as their pocket money and eat it. I'm going to come here to follow Mzee when he's coming for his PDM, and I will ask each one of you before the people to account for the last 3 years, the money that you have received, the roads that you have done. All of these trucks damage our roads. So that's how this road was accepted to connect to Mpara. Ssaabaminisita Rubina Nabbanja yatuusizza obubaka bwa Pulezidenti. These roads serve 3 refugee camps. The project would therefore be critical in addressing the needs of refugees and the host communities, and will facilitate delivery of aid and essential goods. Ezimu ku nguudo ezag'okuzimba kuliko Kyenjojo, Kabuuya, Kamwenge, Fort Portal, Mubende, Kakumiro, Kagadi, Kyenjojo, Fort Portal, Hima n'endala nnyingi. Anthony Atwine yakusakidde guno ku Bukedde TV. Kale webala Atwine. Ate abatuuze mu ggombolola y'obutayunja mu disitulikiti y'Emityana bali mu kulaajana olw'amasannyalaze agamaze ebbanga erisukka myezi 2 nga tegaliiko kibagamba nti kitandise okukosa obulamu bwabwe.
Egombola ene y'ebutayunja mu disitulikiti y'Emityana ku ludda olumu eseragana emaanyi ne Kakindu ku ludda olulala era nga bano basombwebwa amasannyalaze agamaze ebbanga nga tegaliiko. Butayunja erimu obugo obukula ennyo okuli ak'abekiina, Kitongo ne Butayunja era buli mu bizinensi ennene ezikozesa amasannyalaze ekyadde kiyambye okukulaakulanya abantu. Omusasi waffe Luka Kajiri atuuseeko mu kitundu kino avaayo ne bamulaajanira engeri gye babonaabonamu. Amasannyalaze buli muntu yenna ajja ku ddwaliro ng'ayagala amasannyalaze, tewali masannyalaze abantu balabize ku kando. Titutte endowooza emyezi tugenda mu 5 tetulina masannyalaze, amaduuka bagamenya, tetukyakola firiigi zonna twaziwanika, abantu batumenya buli nkya amasannyalaze, mane twagala amasannyalaze. Ab'ensubuga Kizito ssentebe w'ekyalo Kitongo agambye nti bamaze akabanga nga beekubira enduulu ku nsonga y'amasannyalaze naye tebafuna kuyambibwa. N'Emityana twakubira essimu ewa inginiya yatugamba mwezi gwa 7. Mu kiseera kino abalinamu ku nnusu batandise okweyonera amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba nga n'abandi bakozesa genereeta. Abamu ku basuubuzi balaajanye olw'embeera gye balimu nga n'abamu bakeera kutambula okunoonya gye bamulira ku budde. Nina okunyigirizibwa kwempitamu amasannyalaze kati mu myezi 2 sikola, emiti gyagwa ne tukanda kusuubizibwa buli kadde. Tulina amasannyalaze, emiti gyonna bagisuula, tubeera tumaze emyezi 2 nga tulina amasannyalaze, ebintu byaffe byonna bifudde, tetukyakola, tusula mu kizikiza, ababbi bangi batubbako ebintu byaffe kubanga tetulina ttaala. Amasannyalaze gatuli bubi, myezi 2 tetukola, tulina factory ya mmwanyi naye okuyimirizaawo factory oteeka okuba nga wali alooni mu banka zigenda kutwala ebintu byaffe. Factory eriko abaana 50 abakola emirimu naye abaana abo kati emyezi 2 tebalina mirimu. Mu kitundu kino emiti gy'amasannyalaze mingi gyabbibwako dda waya. Sawulo Nyakaana Kalwanga, kansala w'Egombola eno ku disitulikiti, alambudde abantu era n'omulaga emiti gy'amasannyalaze egyabbibwako waya nga tebyafuuka bya bulambuzi. Badipendingira ku masannyalaze, bizinesi zonna ziri down. Obubbi bw'ebisolo, obumenyi bw'amateeka bweyongedde lwa nsonga y'amasannyalaze. Alendowooza obubaka butuuse eri aba UEDCL abali mu mitambo banaayamba bannamityana abo. Malala Pulezidenti Yoweri Museveni alagidde KCCA okuyimiriza basajja baayo okuwamba imaali y'abasuubuzi abakolera ku makubo mu bikwekweto byayo. Bino byasanguziddwa omuyambi wa Pulezidenti Moses Byaruhanga bw'abadde asinkanyeemu abasuubuzi b'omu katale ka Kaleerwe. Pulezidenti Yoweri Museveni alagidde KCCA okuyimiriza abasajja baayo okuwamba imaali y'abasuubuzi abakolera ku makubo mu bikwekweto. Byasanguziddwa omuyambi wa Pulezidenti Moses Byaruhanga bw'abadde asinkanye abasuubuzi b'omu katale ko Kaleerwe mu Kampala. Teri ewa enforcement okuddamu okuwamba ebintu by'omusuubuzi. Ono agamba nti okutandika ne wiiki ejja KCCA egenda kulambika enteekateeka eno eteekewo n'esimu abasuubuzi ku banaaloopa bawamba emaali yaabwe wabula era abasuubuzi ate okubeera n'obuvunaanyizibwa. Kati bano ne bajja ne ababbi bubbi mwe mbakwate ku vidiyo idi wa KCCA agenda baweereza enamba eya WhatsApp gwe musobola okukola ki okubuweereza bu vidiyo obwo. Byaruhanga alangidde nti Pulezidenti ataddewo enkola empya ez'okulawo obutale n'abodaboda ku magoba amatono ddala okubataasa ku bamanerenda. Pulezidenti yalagidde aba Microfinance Support Center okutandikawo gye bayita katale looni. Byaruhanga agamba nti gavumenti geyita mu kitongole ekya Microfinance Support Center bagenda kulaba obutale ku magoba ga bitundu 8 ku kibuga n'abodaboda kyekimu. Kakati ffe amagoba gye bayita interest ejja kubeera 8%.
enteekateeka eneesanyuira nnyo abakulira mu katale kaleere abagamba nti bandi bawole emitwalo 10 ne bazaamu 12 mwezi gumu naye mu nteekateeka ewole emitwalo 18 bakusasulanga amagoba ga nnusu 8. Embeera si nnungi gye tuyitamu, tuli bubi. Tetukyalina ssente, endagamo tebazitwala ate looni ziriko amagoba mangi nnyo zigubye n'abantu mu katale, abantu badduse olw'amabanja. Yalwanga ategeeze nti babakanye n'enkola eno oluvannyuma lw'okuzuula nti enkola y'emyoga tekoze bulungi mu butale. Esente z'emyoga zirabika mu butale tezikoze bulungi. Justin Namata ssente w'ekino ekitaba abakyala abateekerawo mu kaleero asiimye enteekateeka gavumenti zibaletedde okukyusa obulamu. Era tuli basanyufu nnyo okulaba nga abakyala tugenda kuddamu okwekola ki okwekulaakulanya ng'abakyala b'obutale, kubanga ffe abakyala b'obutale ffe bamaama ffe bataata n'ekyokubiri nga tusuleyo wansi mu buyumba obuyingiza amazzi. Hajjat Madina Nsereko mukalanga by'enteekateeka z'okuggya abantu mu bwavu mu kawempe asabye abantu okujumbira projekiti za gavumenti. Kati tuno projekiti yo bw'ofuna emitwalo 10 omwezi osasulamu amagoba ga siringi 10 lokka. Bane bizinesi ne bwe beekulemye etya ne bwe batetambula etya tosobola kuŋŋamba ti mu mitwalo 10 tosobola kukola amagoba ga siringi 10. Mwongere Pulezidenti Museveni ng'ayita mu kitongole kya Poverty Alleviation Department awadde abantu b'e Rwantone ekiri mu disitulikiti y'Enkungiri endeeso 20 ng'etwala etisa omuwandiisi ow'ekyama Kimbabazi Caroline n'omukwanaganyi w'enkola eno ya PAD mu kitundu ekyo Kyonki Josephine. Abakungu ba PAD basise kulambula abalonzi n'abalimi eb'enjawulo be bazzebawo ebisolo n'entandikwa z'ebitooke. Omulunzi Katagira Ivan ng'ayawuba nti n'embizi asimye Pulezidenti ng'agamba nti bimuyambye okwekulaakulanya. Abaana ne beega nanye ntumbo niriti nyine shonga family nerya PAD ninje simsa. Abalimbi bagamba nti nga PAD tenagenda mu kitundu kyabwe emyaka 2 emabega ennyumba ez'amabati zaali zibalirwako nga lwabula nga tebazimba ennyumba ez'omulembe olw'enteekateeka y'okwakulakulanya. Zazaarukana bahempano baamara baruga mu kuhempano baheera abaana baabo abaana baruga mu kuheerwa bayombekamu n'amaka marungi. Kikyo kyasiimye Pulezidenti wamu n'akulira ekitongole kya PAD Yohana Kakwenzire olw'akaweefube ono. The President has been encouraging fighting poverty at household levels. So we believe that with these cows, if not sold, looked after well, given persons, poverty at household levels will be out of Rentondo. Bebaza gavumenti era basaba mukama waffe Yoweri Kaguta Museveni tubuhaburwa bongere ebintu ebirala barunde beje mu bwavu osigale ng'obawe emirembe Uganda egende mu maaso. Omu ku baganyuddwa mu nteekateeka eno Kimbabazi ategeeza nti Bikumirane yafiirwa omwami we n'alowooza nti akomya obulawa PAD be baamuzaamu essuubi. Nyebaza Pulezidenti Museveni habwokuba mu gavumenti ye ntungiiremu okuganyirwa kandi nakarikana atunziramu obugabe okugira nimbasa kwebisaho nk'omukazi. Kikyo kyagamba nti bagirira mu kitundu kino mwaka 2017 embeera yali nzibu nnyo wabula kati bakyusiza obulamu bwabwe. There's a big improvement in terms of household income, home structures and success stories. Fred Kajobe ne Abudu Mwonge wakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Bale kubeera naffe mawulire amalala kampuni ya Unilever esabukuludde ensabika empya eya kanzaali ka Rayco Tube mu kampeyini etumiddwa Rayco Tube ku Sting. Kano kabadde kasabikibwa mu kapapula nga kati kasabikiddwa mu kaveera ak'ewuuba. Babadde nakasero mu katale. Omukolo gw'okusaba okulula endabika ya kanzaali ka Rayco Tube empya gubadde mu katale k'e Nakasero mu Kampala nga gwetabiddwako akulira kampuni ya Unilever mu buvanjuba bwa Africa Lucky Ochieng, akulira bakitunzi Grace Nandawula, bakasitoma baabwe n'abasuubuzi mu katale kano. Bwabadde atongoza ensabika empya eya kanzaali kano Ochieng ategeeza nti babadde bafuna okwemulugunya okuva eri bakasitoma baabwe ku ngeri gye kaasabikibwamu nga tebasobozesa kukakuuma bulungi bwe bati ne basalawo okukyusa endabika yaako naye ng'obuwoomi tebukyusiddwa. This new packaging allows the product to stay fresh for longer. It keeps the product fresh despite the different weather and climates that we operate in. At the same time, it is easier to merchandise in stock, so it works very well for traders who are looking to display the product for customers to get to see. So that is really what we are doing.
The cube itself, it's the same cube that we know. Still the same cube that enhances our dishes. Kitonzi Nandawula naye ayogedde ku byaviiriddeko okukyusa endabika n'ategeeza nti ensabika ya Kanzaalika n'empya egenda kuyambako okusigaza akawo ate nga kino tekirina we kikoseza butonde wadde obulamu bw'abakafumbisa. Ariko onaakola ku nva zonna, so okateeka mu bijanjaalo, okateeka mu nnyama, nammwe atayagala bisiike okateekamu mu katogo n'okateekamu nga tebigenda kukyusa mmere yo. Omanye ebinzaali ebimu bwe tubiteekamu emmere ate efuuka orange endala n'efuuka yellow. Royco cubes kyekirungo kyokka ekitakyusa mmere yo ate ne kisigaza nga kigiwoomya bulungi. Akubiriza bakasitoma baabwe okwongera okkeeyuna kuba kasigadde n'empoma y'emu nga n'ebisale kwe katundibwa bisigadde byebimu era nga kalimu n'ekirungo ekiyambako okuzzaamu omusaayi nga n'abasuubuzi bakwongera okukafunako amagoba. Keekamu ka nusu 10 bw'ogenda ku dduuka ogenda kagula nusu 10 ofuule ekijanjaalo kyo ki ennyama. Kaakati n'ekirala ekirungi nti tukalimu ekirungo obunzaali bwonna obuli katale bwe butalina ekirungo kya iron and iodine. Noliat Namagembe yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Yes, abasumba b'essezekulu erya Kampala yenyamidde olw'ebitongole by'ebyokwerinda ebyefuddemu okukaabya bannayuganda. Bino abyogeredde ku Lutikko Lubaga bw'abadde akulembedde mu misiri y'okuzaguza jubileo ey'Abasamaliya abalonyi mu ssezekulu erya Kampala. Abasamaliya abalungi okuva mu bigo ebyenjawulo ebikola essazekkulu erya Kampala bakungaanidde ku Lutikko Lubaga okwetaba mu misa, okulamaga n'okukuza jubileo yaabwe. Misa ekulemeddwamu Ssaabasumba w'essezekulu erya Kampala Paul Semogerere ng'asoose kubagiza Abasamaliya olw'okuviibwako Papa Francis naye yali Omusamaliya atuukiridde n'asaba Abakristu okusabira enteekateeka y'okulonda Papa omuggya etambule bulungi. Naali omuva Papa era abalonda batandise entegeka ey'okulaba nga tufuna Papa addawo nga bakoowoola Katonda banayitamu omutuukirivu okufuna Papa ate anadda mu bigere bya Francis. Ono tusabe twegatte n'abakardinaali abali mu kwetegeka funa ensirika n'ebirala kubuulirirwa budde buno bakwegayirira ddala okulaba nga tufuna Papa anadda mu bigere bya Francis. Ssaabasumba alaze obwennyamivu olw'ebitongole by'ebyokwerinda ebyefudde ekirala mu kutulugunya n'okukaabya bannayuganda ne bannaabwe akayirigombe ti singa bekikwatako tebasukiramu eggwanga lyandigwa mu katyabaga. Tukulaga amaanyi ate nonkola ki? Nze nina amaanyi kiri nnyo Katonda ffenna tuwa ekitiibwa era ayagala buli muntu tumusseemu ekitiibwa. Agate bw'okuba omusirikale ffe tunaalagawa tunaagoyingawa. Avumiridde n'obulyake obufumbekedde mu bannayuganda obubatuusa n'okwezibika ensimbi z'abanaku. Batukubirayo obufaananyi obubwo kali no bali ne balyoka batucumulula ssente totunulira akafaananyi ako notota ssente ng'ozirina ng'olinekisi ne baziwa ssente zonna ne bakuŋŋaanya boni ne bajja beezimbiramu goloofa kuno ne busigalawo era nga tebulina kwali tubufunyeeko kantu nakamu. Mutima ogwo nagwo tugulina ogw'obukafiiri ogw'okulya ssente z'abanaku. Pulezidenti w'ekitongole ky'Abasamaliya abalungi mu ssazekkulu erya Kampala Annette Katende abakubiriza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Saba omulimu gwaffe ogwo tugujjukire nga buli kaseera nti tuli lutindo tunoonya abo bonna okuva mu bubondo bwaffe abeetaaga ate ne tufaafunira obuyambi. Alambuludde ebituukiddwako ne bateekateeka okukola. Kyetusinga okusaka essira omwaka guno kwe kubeera nti buli parish erina ekitabo ky'abanaku. Desani Mutyaba yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.